ebya mukulu Bweyasabye Mpuuga nsamba bibi anti yagobeddwa ku bwa Kaminsona kati n'atandika okukuba endere ne muwogezi we Abedi Bwanika mbu National Unity Platform talina buyinza bumujja mu kifo ekyo akati nno obwedda amateeka geekwekamu mafu musajja atwedda nabeekwekamu okwegumyagumya bifu ekibiina kya National Platform kyamuteza akalipo era n'akagwamu kaakati nno bimaze biwedde Palamenti Ekiliza Bweyasabye Mpuuga nsamba alina okufuluma kubanga byonna bye yabadde yeesigamako bifu bwefufululufu ekibiina kirina obuyinza kibiinako obuyinza n'obuvunaanyizibwa kuba kyekyamunonda kyekyamuteekayo ekyo kirina okumuggyayo kati nno mikwano gye babadde asuubira nno bagenda kumulwanira entalo bamulese agwe mu kinnya emisana tukunga alaba analusotaba akatambi kano kamunnamateeka omukuukutivu mubaka wa Parliament mu Parliament mwennyini eya Uganda ate nga National Platform engeri gy'annyonnyoddemu Bweyasabye Mpuuga nsamba takyalina mulimu agenda anoonya ebirala. Kubidde simu ne mugamba Shamimu twagala oyogere ku by'okuggyako NUP yawandiise ekiwandiiko ng'egamba nti Oweekitiibwa Mpuuga emugobye tulaba ng'etalina buyinza kumugoba abalala ne mugamba abalyose ne bamugoba abalala ne mugamba Abedi Bwanika bagenda batandika ekibiina kyabwe buli omu ne mwogera bye mwayagala naye Shamimu twagala oyogere ku nsonga eyo wano nga munnamateeka ng'omulwanyirizi w'eddembe ate ng'omuwabuzi waffe gwe tuba tuliyinze okuba nti obaako ensonga z'otulambika buli lwa Sande ku ssaawa 8 ku pages zo. Kakati ensonga eyo ngenda kugyogerako era abamu wansaba njogere ku bigambo ebya omukulu yayisiza ku leediyo gyo ebyabadde biwaawaza amatu nga bigezaako okulaga nti byagala kuba mukulembeze Kyagulanyi Ssentamu era nga birowooza nti byagala kuba ekitiibwa ky'ekibiina kya NUP omuni sekretary general w'ekibiina ng'ekigendererwa okirabira ddala nti biringa ebyagala okusaanyawo ekibiina n'abakulembeze baakyo okuba nti Bannayuganda bakijja mu bwesige ne mugamba mbyogereko. Kakati sigenda kubyogerako nnyo mu bungi naye ngenda just kuwamu kahinti katini nnyo. Okusookera ddala ekibiina kyawandiise ebbaluwa era abantu abasinga bagamba nti tekyali tekirina buyinza kuggyako komishona kubanga alina kuggibwako mu kawaayiro 10 aka Palamenti aka rules of procedure za Palamenti akagamba nti komishona wa Palamenti ajja kuggibwangako senga anaalabanga nti emirimu gye tagikoze bulungi ng'ayeeyisiza mu mbeera etali nnungi ng'agudde eddalu obanga alemedde okukola emirimu gye olw'obunafu bw'obwongo oba obw'omubiri era era nga basinga akawaayiro ako bagamba nti 10 kagamba nti omuntu alina kuggibwako Palamenti bamala kuwandikira kalaka wa Palamenti ababaka 1 ne basayininga ne balaga nti bagenda kuleeta motion mu Palamenti emujjamu obwesige era ne bagamba n'abayisikama akawaayiro ako ne bagamba nti mu kawaayiro ako ke kamu aka 10 Palamenti ya Uganda erina okumuwa omukisa okuba nti yeewozaako mu komiti n'annyonnyola ensonga nga tebanaba kuleeta motion emujjako era oluvannyuma lw'ennaku 14 nga kiraka amaze okusaavingibwa notisi nti olwo Palamenti esobola okumuvinga okumuggyako naye nti Palamenti naye okumuggyako erina okubanga abantu half ya Palamenti eyabalina okulonda ng'eronze nti akole ki nti aveeko era nga bagamba nti NUP yakoze ensobi okufulumya ekiwandiiko nti nga baagalagamba nti yabadde terina kubeera nti ekola kye yakoze ekitali kituufu. So njagala kuwabula buwabuzi nti era nalabye n'abantu bangi abakukunavu abamu bemugoberera ne ku mitimbagano nga nabo bagezaako okuvoola akitinga President Nina Zedriga nti yeeswaziza okuba nti yafulumiza ekiwandiiko ekifaanana bwe kityo era nti yabadde tebiri mu bubuuki era nga bagamba nti tekyabadde kituufu. Kakati okusookera ddala abamu beesigame ne kawaayiro namba 5 aka Administration of Parliament Act akalaga komishona bw'alina okubeera nga aggibwako. Kakati amateeka gonna tugasomye era tugamanyi naye kye tulina okusooka okumanya nti NUP ng'ekibiina kirina constitution yaakyo. Ekibiina nga NUP kirina constitution yaakyo era ekibiina kya NUP tekinajjako Mathias Mpuuga nga kimuggirako mu tteeka lya Palamenti kyamuggiddeko mu tteeka lyakyo lya constitution kubanga constitution ya NUP ebawa mandate nga mu kawaayiro 8F kaba president w'ekibiina okusupervisinga abantu bonna bali mu offices eziri national ez'ekibiina era kamuwa n'obuyinza okuba nti asobola n'okuyimirizaamu omuntu okubeera nga senga abeera avoid the code of conduct party constitution oba amateeka agafuga ekibiina era ne kawa ne National Executive Council
National Executive Committee obuyinza gye tuyita NEC okuba nti esobola okutuula mu nsonga ezo n'ezitunulamu. So NUP bweraba nga waliwo akawayiro kaayo mu constitution akamenyeddwa omukulembeze erina obuyinza okugamba nti omukulembeze oyo erina obuyinza okumucekinga negamba nti kino wakoze ensobi n'olwekyo ffe ng'ekibiina tukuggyeemu ki obwesige. So ekyo kyekisooka nti NUP yakozesa constitution yaayo negamba nti okusinziira ku ssaga ya miliyoni 5 the 1.7 billion ezagabirwa aba commissioners tezaali mu mateeka. So olwokuba tezaali mu mateeka n'esalawo nti ye memba waayo gwe yali yassente kugikiikira ku parliamentary commission emuggyemu obwesige. Ekyo yakikoze ng'ekosa constitution yaayo. Ekyokubiri aba stinginga Lina Zedriga nga acting president. Lina Zedriga teyaggyeko commissioner buyinza bwe nga muntu wabula yabadde NEC, it was a party organ. N'olwekyo yenna asonga olume mu Lina Zedriga nti yakoze ensobi oba abamaze okumisfayiringa bwe bakwestioni aba misfayiriza aba akubye ebbali kubanga questioni teyabadde Lina Zedriga nti yamuggyeko. Ate teyamuggyeko nga Lina Zedriga ng'omuntu naye yakoledde mu kapasite nga acting president. Ate nga acting president ate nga naye tayisizza ye yekka ng'omuntu naye nga NEC nga organ nga yekiyisizza. N'olwekyo alina okwemulugunya kwonna, talina kwemulugunya ku muntu yenna ng'omuntu wabula alina okugamba nti party organ eya NEC yayitisizza obuvunaanyizibwa bwayo n'ebutuukiriza n'ebeera nga yayimirizza omukulu oyo okuba parliamentary commissioner. So NUP yeronda parliamentary commissioner era yeyina obuyinza okumuggyayo mu tteeka lyayo. Wabula lino etteeka lye mwagala okukozesa bali bakozesa eryakawayiro 10 erino likola mu parliament. For example, muyinza okusindika commissioner n'atuuka mu parliament n'afuuka ekirala oba n'atakola mirimu gye oba n'agwa eddalu. Wano parliament erina obuyinza okukozesa akawayiro kano 10 yo n'emuggyayo ekibiina ne bwe kiba tekimuggyeeyo. So kekana akawayiro. So enjalo gye njagadde mufune nti akawayiro 10 parliament yekakozesa. Then constitution ya party yo esobola okukozesa party constitution yayo nayo nejjayo omuntu. Kati obuvunaanyizibwa busigadde eri parliament kubanga yeegoberera emitendera gyayo emituufu kamulaba ababa tusindikira bagambe tubajjeyo. Parliament nayo neekola obuvunaanyizibwa bwayo nebanga etuukiriza kyerina okukola. Yo party yakoze ogwayo gwerowooza nti gwe mutuufu negamba yo emuggyemu obwesige. Kati parliament bwe baine essalawo negamba nti katugende mu maaso nayo ekyo kiri gyeri. Bannayuganda bagitunuulidde okubalaba nti bajja okusalawo oba ddala kyekoze ekikoze mu butuufu oba ekikoze mu mankwetu. So ekyo kyekiriwo. Mpazi n'akalala nti n'omukulembeze agabiddwa okubeera ng'avaayo aba alina okwegendereza ennyo olw'ensonga olwokuba nti ekibiina kye kiba kyamusindikayo kijja kuba kya bulabe nnyo okusenga ekibiina kimu nga bati kimuggyemu obwesige ate naye n'asigalayo kubanga kijja kubanga ajja kubanga akkiriza bali bamusaaba akasa nti alinga akolagana ki nti alinga asigaddeyo ku lwabali kitegera. So kyetaaga okubanga kitunulwamu mu ngeri bwetyo okusobola okubanga kitambula bulungi nnyo, kisobola okubeera nga kiggwa bulungi ate nga kitambudde bulungi kuba ffenna tukkiriza nti ssente zo zaayisibwa mu mateeka amakyamu. Amateeka tegagobererwa, emitendera tejjaggwayo, executive tereeta biru ya demotion tebyayita mu parliament naye ssente ne ziyita. Ate ng'ekyo kyagandibwa mu musango guno gwolaba omusango wa parliamentary commission versus Wilson Mwesige beeropa paka mu Supreme Court nga parliamentary commission olukiiko olufuzi lwa parliament lugamba lwo luyina eddembe okwegabiranga ssente. Supreme Court neetegeeza nti bannange yaddemu parliamentary commission mukkirizibwa okuteekawo ensako z'ababaka n'emisaala gyabwe n'okwongeza ssente naye temusobola kikola mwekka nga mutudde mwenda. Muyinanga okukikola executive nejja n'ennyonnyola finance tiwaliyo ssente zinakikola ate bamala ne mukiisa mu parliament eyawamu nekikubaganyizwako ebirowoozo kuba parliament eyawamu etwalibwa okuba nti yandibadde eddoboozi lya buli muntu kubanga buli kitundu kiba kirimu omukiise era senga parliament ebeera teyeetiiririra nga buli mukiise ayogera abantu be bamutumye parliament yandibadde ddala nga ddoboozi eri omuntu wa wansi era ekyo kye tulwanako okuba nti parliament esigala era erina okuddamu okubeera nga eyogera eddoboozi ly'omuntu wa wansi. So mu musango guno kooti yagaana abantu okubeera nga beegabira ssente. Parliamentary commission lwe lukiiko olufuzi lwa parliament olwo lwe lusalawo olutulako speaker, deputy speaker, finance minister, prime minister, leader of opposition ne commissioner opposition gwe beeweereza ne ba backbench commissioners abalala 3 mu beeweereza ng'omu ku bali n'okubanga mukyala.
naye kutulako n'abantu abalala bagayidinga kiraka wa palamenti atulako nga sekretary waayo kutu atone jena wabula ku nsonga ezetagisize za commission so etulako abo so eggwanga lyagamba koti yagamba nti abantu bokka tebasobola kutulawo ne bagamba kati olwaleero speaker katumuongeze sente olwaleero kati abaka badde bali ku milioni 2 kati katwongeze zifuuke 10 ne bagamba nti kijja kuba kimina okwegabira obwegabizi sente tekikkirizibwa nga mutudde ne mwegabira so bwe tuba tunulidde emisango gino ogwasalibwa ne tutunuulira ne section 9 Leadership Code Act wamu ne constitution ya fefenga ya NUP yagana ebikole byonna bya conflict of interest fenna tukkiriza nti sente zayisibwa mu kyamu NUP yayise ko ebyo byonna n'okuba nti omukungu yakkiriza kituufu yagwa mu nsobi sente yazitwala naye nga mitendera tegyayisibwa NUP negamba nedda okusevinga ekibiina erinnya okusevinga ekibiina ky'omukungu n'okulaga example ennungi kaveeko era nemuumuza so n'olwekyo NUP yakoledde mu constitution yaayo temuddamu kubuuza bibuuzo biteetaagisa NUP eri independent ena constitution yaayo esobola okuactinga yo neekola ekyayo parliament nayo eri independent ena rules zayo ezigifuba esobola okukola so NUP yo yakinitiatinze negamba ffe muggyemu ebwesige murikolinze so parliament yeyina okukola obuvunaanyizibwa obusigadde so ekyo ekibuuzo sisuubira kuddamu muntu mulala kubeera nga ate akola ki kubeera nga akibuuza yes aneka njagala okusembyayo maybe akalala anga maliriza waliwo omukungu yabadde ku radio nayogera ebintu bingi naye nga agezaako kuba ekibiina ate si yekka tubadde ku media stations nyingi nnyo nga waliwo abantu abalowooza nti bakuba Kyagulanyi ng'omuntu oba ne bakuba ekibiina kya NUP oba ne babaako akakundi ke bakuliriza nti kakitalo nnyo mu Uganda wano mu byobufuzi nti olwo babeera bamaze era babeera bawangudde era nga balowooza nti sitoogo baba baginafuyiza ekyo kye njagala okwogerako siina budde kudisikasinga amannya g'abantu nti gundi wakolabo ti gundi wali obbyeko gundi baali bakuguzeeko byo sigenda kubiddamu naye kye njagala okwogerako kiri bwe kiti mu samale omuntu yenna alowooza nti badda ku leediyo obanga akutte microphone ku nzindalo n'akuba Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'omuntu ng'amuvunza ng'alowooza nti aba akuba sitwago y'abannayuganda okugisuula oba weerimbye Kyagulanyi Ssentamu ali muntu omu ku miliyoni z'abannayuganda ababonaabona basukka 4 Kyagulanyi Ssentamu ne bw'omukuba n'omuvunza n'omuwayiriza simanya ebisiyaga n'omuwayiriza musimanya Museveni amusasulira ssente z'emmotoka n'omuwayiriza simanya alyeza Museveni n'omuwayiriza byonna by'oyagala oba omala ga mu bulago kubanga gw'oba oyinza okuba ng'olina mpala n'ayona muntu naye sitwago y'abannayuganda esigala bw'eringazi era pulezidenti Kyagulanyi emabegako yakutegeeza lwako wamu temugoberera naye bw'otagoberera munyenye ya byabufuzi mu Uganda olwaleero oba ogenda kugoberera ani emunyenye ebadde recognized ku international scene nga face ya Africa esinga okulwanirira eddembe ly'omuddugavu ne bannayuganda bw'oba togoberera byakola oba oli luddawa pulezidenti emabegako yannyonnyola n'akuweereza n'akugamba nti bw'oba ng'oli ku sitwago ey'amazima tolina kuteeka bwesige bwo mu muntu yenna toteeka bwesige bwo mu kibiina kyonna toteeka bwesige mu kakundi k'abantu baka gurupu naye obwesige bwo buteeke mu mazima kitegeeza yogeranga amazima n'obwenkanya gw'olwonoobeera ng'otambulira ku mazima ekkubo ligenda kweyerula lyokka sitwago ejja kutambula n'olwekyo gw'alowooza nti bw'onookuba Kyagulanyi ng'omuntu oba omuwaayiriza nga bw'oyagala nti sitwago y'abannayuganda ogenda kuba ogikubye oba obonaabonera bwereere kubanga obulimba tebulya ekyokubiri sitwago y'abannayuganda egenda kusigalawo miliyoni ze 4+ zikyabonaabona ate zeetaaga enkyukakyuka n'olwekyo bw'onookuba Kyagulanyi ne wanooba omugjeewo omulala agenda kujja bw'onoolwa n'entalo emirundi emeka tukulabyeko ng'okuba abakulembeze abasookawo emabega okubajja ku ssiini abeerawo gw'obuukira n'omukuba n'olwekyo sitwago ejja kusigala ku bannayuganda ebibaluma bikyaliwo emisolo gikyali mingi amalwaliro mabi ebyensoma bibi abantu tebalina mirimu abakyala bakwatibwa amateeka tegakola eddembe ly'obuntu lityoboolebwa enguudo si nkole ebyo byonna biruma abantu emirimu gy'abaluganda abakona emikwano abantu balemedde mu bifo tebaagala kuvaayo ebiruma bannayuganda bingi emisolo mingi abasuubuzi batulugunyizibwa tolina wooli esitwago z'abannayuganda abantu bakyali mu makomera bavunda nga tebawozesebwa abantu bakyakwatibwa olw'ensonga z'ebyobufuzi kakati gwe ne bw'onookuba Kyagulanyi ng'omuntu n'olowooza nti okuba sitwago y'abannayuganda oba weekuba wekka you're shooting yourself in the back
toli mu kukuba Kyagulanyi oli Kyagulanyi gwowalampa oli Mukama yamu blessinga niwe tanaja mu byabufuzi okubeera nti nabeera ettale ya generation yenu yali mugaga ng'alina mu kusente ze ng'alina omulimu gwakola naye n'asalawo byonna biteeka ebbali amaka ge gafuuka amaka g'ebyobufuzi abantu bagendayo nga bwe baagadde basulayo nga bwe baagadde takyalina privacy ebyobugaga bye bonna n'abivaako n'agamba kanteekewo ekitebe abantu bajje twogere nga ku nsonga eziruma bannayuganda tusinziire awo okyamubanja ki pulezidenti akoze ekimala ate akyakola yeeweereddeyo munnayuganda asookerwako owa wansi n'olwekyo okukuba Kyagulanyi Robert Ssentamu ng'omuwaayiriza oba omala byamu bulago kubanga struggle gyalwanirira ekyaliwo ate abantu balaba basengejja mu bye mwogera ne balaba nti mulinga abaalidde abamu bagenda bagamba nti mulidde kubanga balaba bye mwogera tebikwatagana na struggle ekyokubiri ne bwoba omukubye n'omugyawo nga bwe nkugambye struggle esigalawo n'ebirimu bannayuganda bisigalawo bangi muli mu bitundu ne wano e Kampala ewange wedi abantu bababbako ettaka wano amatu bange ab'Enakawa division babadde basengula kumpa ebyalo na byalo naye nga just babasengula wano eddwaliro ly'Erubowa twayisa billions and billions of money mu parliament emabega naye up to now tewali yadde omusingi gw'eddwaliro ly'Erubowa mu kifo ky'okwogerako ebyo oli mu kuwalampa Kyagulanyi abirwanirira so n'olwekyo tubeere nga tuli waidi tuleme ate kweswaza nti abantu babeera badde batutunuulira nga bagamba nti omukulu gundi bw'ayimuka n'ayogera tumusuubira okuvaamu ekyamagezi kuba mugezi tebakusuubira magezi go gakozesa bubi tebaagala okozesa magezi go nga mwana muto baagala okozesa magezi go nga ddala omuntu ng'ekyo ky'ofaanana oba kye bakusuubiramu nolwekyo tuleme kugenda peti kuwataakinga abantu kubanga Kyagulanyi ne bwona amwataakinga struggle esigalawo n'ebiruma bannayuganda bisigalawo ne bwona omukubamba omugjewo omulala ajja kujja kata toyiye ebigambo ebirala by'onoovuma addawo azzeewo so n'olwekyo ekyo njagadde ekikalifayinga ekyokubiri waliwo abalowooza nti bwe bagenda ku leediyo oba ne bakwata emizindalo nga bafunye omukisa basobola okuba ekibiina kya National Unity Platform era nti bwe bakikuba ne bakisaanyaawo struggle eba efudde ekyo nakyo kifu era nti bona okuba ekibiina kya NUP n'abakikulemberamu abakola ebintu ojja kuba owangudde ekyo kifu njagala kwongera kubajjukizaako katono nti Uganda erina ebibiina by'obufuzi ebisukka mu kimu NUP ndowooza y'emu ku kikyasinze obuto ekyakajja ebibiina by'obufuzi ebyo byonna bigezezzaako okulwana okuggyawo obukulembeze obubi n'ebiruma bannayuganda bikyalemeddwa NUP kati essaawa eri ku forefront era egezezzaako okusika bannaffe bonna okujja tukolere wamu abo abali mu bibiina by'obufuzi eby'opposition n'abali mu gavumenti naye nga baagala enkyukakyuka babeere nga tukwatagana wamu tubeere nga tuggyako ki obukulembeze obunyigiriza bannayuganda oba okukyusa ku birima bannayuganda kati n'olwekyo gwe wakuba NUP olw'okuba ng'olina empalana n'abatine ku bba abalimu oba muyina entalo zammwe munda ze mulwana n'ogenda ku mpewo n'ogamba nti ogenda kuba NUP oba n'okwata omuzindalo mu constituency y'ewammwe n'otandika okuvuma NUP oba otawanira bwerere kubanga newona okuba NUP n'evaawo bannayuganda bakyagala enkyukakyuka wakyaliwo ebibiina by'obufuzi ebirala ebisukka mu 15 ebikyalwanirira enkyukakyuka n'olwekyo oba oyongera kunafuya struggle ya nkyukakyuka okusinga okugigattako ekyo njagadde kibeere kiriya omanye nti amaanyi g'omala oba ge mumala mu by'obulago nga muvuma NUP ng'ekibiina ky'ebyobufuzi muhitiriza below the belt kubanga after all struggle si ya NUP struggle ya bannayuganda we are people power ffe tuba very clear nnyo mu NUP tugamba nti NUP is just a vehicle eno motoka mu motoka etutwala naye nga ffena bannayuganda twegattira mu kye tuyita people power era kyova olaba Kyagulanyi Ssentamu mu kalulu ka 2021 teyasosola yagamba nti abagadde okugira ku vehicle yaffe ey'amanvuuli mujje naye abatayagadde musobola okusigala mu bibiina byammwe ne mukozesa simbo zammwe ng'ebisumuluzo ne mukozesa enkumbi ne mukozesa emipiira n'aba independent muli baddembe era abantu mwajja abagira mu manvuuli ne mujja abajidde ku bisumuluzo ne mujja n'abajidde ku simbo zendala ne mujja era bwe mwajja bannayuganda babasosola ne babalonda ne batiikinga abamanvuuli ne bagattamu kabava ku bisumuluzo abali ku bisumuluzo ne bagattamu kab'enkumbi lwaki kubanga tuli people power era abantu balonda ne batiikinga manvuuli
Nene babaka abantu abatukala bagamba nti wano yadde waliwo w'amanvuli naye tulabyewo lutamaguzi ssemakulu ono tetujja nowa Nup aliyo yagamba nti kandeka lutamaguzi ssemakulu asingako yadde nga ali ku nkumbi ya Democratic Party naye bannayuganda ne bakkiriza nti mu maanyi g'abantu lutamaguzi mwali yadde tajjidde ku manvuli era ne bamuwa n'ajja mu Parliament. Abantu bajja wano Ekira municipality ne bagamba nti katuwassemu gy'unganda yadde nga tali ku manvuuli ajidde ku kisumuluzo naye katumuwe ekyo bakiyita people power. Kakati gwe alwana okukuba manvuuli nti okube NUP oba omala gambulago kubanga NUP Uganda ngaso okusinga NUP. Bannayuganda basobola okulonda omuntu nabo bali ku mupiira tulina ba MPs mu Parliament nga bali ku independent nga tebagira mu kibiina kyonna ekyo kiyita ki maanyi g'abantu. So kyetugamba kiri kiwonga akalulu mu Uganda tekabera free and fair mu situations ezisinga naddala ku ntebe nnene eyo gye balwanira okulaba nti babba obululu obusinga mu bitundu eby'ebyalo ne ku state waggulu ku ntebe nnene. Naye tulina okukkiriza nti at least NUP yateekawo platform teyakaka bantu kujja waayo yabaleka era mu Parliament bannayuganda ne exercising eddembe lyabwe. Kyokora bw'ogenda mu opposition tajja kusanga mu ba NUP bonna wali abajeema tebagira ku manvuuli naye gye bali mu Parliament bakiyita people power. Nolwekyo struggle bw'oyagala okugifunza nti bwe naavuma ennyo Nup struggle eba egenze oba omala ga mu bulago. Struggle eri mu people power. Toyina maanyi gasobola kuba kibiina oba liberation ekwata kunula bannayuganda wabula obeera limited oba okuba vehicle ate vehicle ne wonoogikuba zino emmotoka tutambuliramu ntambulireko just bantu kumanya nti eno simbo ono yaliko. Naye nga at the end of the day ffenna twegattiramu nga tugamba twagala ebirimu bannayuganda ffenna ebituluma emisolo emingi amalwaliro biki education system olipuwa unemployment tubikolako ensonga z'abakyala n'ebisigadde. Capital City okubanga eringa nga toilet naye nga Capital City yandibadde ttaala airport y'eggwanga ne Capital City byebifo biri bye basooka okutunda eri omuntu yenna ayingira eggwanga na buli munnayuganda balina okusooka okwenyumirizaamu. Kakati gwe oli ku NUP ostinginga olowooza bonoovuma ekibiina ky'ebyobufuzi mbu n'okikuba tikakuba NUP paka eri ku ttaka. Nedda munnange otawanira bwereere NUP naye munaagikuba neegwa nga bwe musuubira ekitajja kubeerawo. Struggle egenda mu maaso kubanga bannayuganda twegatira mu people power. Bannayuganda bategeera beesengejjera era ne NUP yali tennajja era baasigala bannayuganda bali mu struggle bagendanga n'ebyaliwo okusobola okulaba nga batuuka gye balaga. N'olwekyo tomala bya mu bulago ng'ovuma NUP ng'olwana okugissa ku ttaka kubanga oba omala biseera ne bw'onoogikuba ekirala kigenda kumeruka. N'olwekyo tomala biseera ebiseera bimale kukwogera ebintu ebiruma abantu bimale kuyamba ku bantu abali mu makomera bimale ng'oyogera ku misolo emingi bimale ng'ovumirira okubba kwa ssente ensaasaanya ey'amanyenye eri ku Parliament. Ebyo by'oba omalako ebiseera ng'okola ki ng'oyogera ku nsonga ezimu bannayuganda abagobebwa ku mataka abagobera ku bifo bwe bakolera nga tebakola ki nga tebalina alternatives. Ebyo by'oba oyogerako okuwa respect institution zonna ne autonomy bibeera nga biri independent. Ensonga z'oba oyogerako oba oli mu council oba oli ku level ya Parliament oba oli ku level ky'eyobukulembeze ekyo kye tukusuubiramu era bannayuganda kye bakusuubiramu. So ekyo njagadde kibeere clear nekyegagala okuba nga asembyayo nti mu Uganda waliwo abantu betuwa ekitiibwa ennyo ffenna ku level zonna nga bagamba nti abantu abo bagezi era abantu abo balina kyamanyi kyebasobola okukyusa ku ggwanga era mu butuufu balwanyeko ne babaako kye bakyusa era bayimirira okwogera ensi ebawa ekitiibwa. Naye tetwagala ate bantu bamu kukuliriza nnyo nti eggwanga bwe liba teririna kakundi k'abantu abo teribeerawo nti ekibiina kiba tekirina kakundi ako tekibeerawo nti bannayuganda banyigiza nti balina kakundi ako tebabeerawo nti Uganda abo senga bafa naye efa. Nedda Uganda ngazi. So abantu bonna abali mu gavumenti nga balowooza nti bw'okwata abakungu abamu n'obagulirira n'obassa sayidi ya gavumenti ne bava mu NUP kigenda kunafuya struggle namwe mwerimba kubanga tubirabyeko abakungu bangi ababadde abagezi nga b'amaanyi nga ffenna tubawa ekitiibwa naye nga baakyuka nga kati bakola n'omuntu gwe baali bavumirira. Si mu bubi bayinza okuba nga bakikola olwa interests zaabwe bayinza okuba nga baakoowa okulinda nga bagezaako ne balemererwa
ekyo tukiraba bayinza okuba nga basala okutunda myoyo gyabwe ensonga nnyingi waliwo abayinza okukamatiza nayagala ngende empe service nga decide eri abo nabo gye bali naye whatever the reason kyetugamba nti bagenda ne batandika okukola n'oyo gwe baali bakola ki gwe baali bavumirira ne system gye baali bavumirira ne bamala okutuuka ne bakisula nti yadde obeera oli mugezi naye amagezi geri gayinza obutakula bagatuulako n'olwekyo tetwewuunya nnyo olumu ate tutandika okulaba abantu be twandibadde tuwa ekitiibwa nga waliwo abalowooza nti bwe tubajjawo bali bagenda kuba banafuye nnyo Uganda nnene nnyo okusinga abantu bonna Uganda nnene okusinga omuntu yenna ate wane President Kyagulanyi ettaala yaffe yagamba nti Uganda nnene naye okumusinga mu bigambo bye yagamba nti Uganda nnene okusinga Mugisha Muntu Uganda nnene okusinga Dr. Kizza Besigye Uganda nnene okusinga nze mwennyini n'okusinga abo be mulengera be musinza Uganda ye muntu oyo obwabwansi gwe gwolaba gw'oyitako oli gw'ayisaamu amaaso mu fuutu soja bafuutu soja be bannayuganda abatalina bifo bironde naye nga bakola obukulembeze nga tebasasulwa ku respective capacities zaabwe bayinza okuba nga balinamu obunafu bwabwe nga ffenna abantu betulina obunafu bwabwe naye twetereza bwe tutambula ekikulu kiri nti bali ku mulamwa ogw'okununula Uganda bali ku mulamwa ogw'okulaba nti tutambula bulungi wabeerawo ababeera bakyamye tekiri ku bo bokka tetwagala tukikulembeze nti bafuutu soja baagulibwa bafuutu soja bakungira balala ekibuzo kiri tetulinawo bakulembeze ng'ate bakungira abantu abalala batalina kukungira twagala kugamba nti abantu abaguliriddwa bali mu bafuutu soja bokka mbadde manyi abantu bangi amawulire gatambudde wano nti abakulembeze bangi bagenda ekiro ne bafuna ssente ng'ate mulina bakulembeze so n'olwekyo tuleme kuleeta double standards bwe tuba twogera ku kintu ky'okulya ssente nga mulya mu bantu olukwe kisukka ku fuutu soja tokireka nnyo ku fuutu soja yekka gamba nti buli muntu yenna yenyigira mu kikolwa ekyo ne baba MP ne baba meya ne baba sipiika ne baba kansala ne baba LC walo ne baba mukulembeze wa ddiini abaakoze kikyamu togamba bugambi nti fuutu soja olwokuba nga oyagala okumunafuya ekigambo fuutu soja tekitegeeza munafu fuutu soja yoyo ayiwawo omubiri tasasulwa naye yaliwo okufiirira munnayuganda oyo yawambibwa yeteeka mu kamera naye n'ayogera ebintu ebirimu abannayuganda n'abeera ku siini gwe wootali yoyo yensonga lwaki oli mu kifo ky'olimu nolwekyo tubawe ekitiibwa bwe bakoze ensobi tugayidinge baki bagayidinge kubanga ffenna tukola ensobi teri atakola nsobi buli muntu akola ki awaba teri atawaba kkiriza yadde oli mukungu w'amaanyi yadde muli b'amaanyi mumanyi muli bagezi yadde oli mukyalo oli mwami yadde olina ekifo eky'amaanyi yadde oyogera ensi n'ewulira naawe owabulwa nga bw'oyagala okuwabula fuutu soja wokkiriza naawe bakuwabule kubanga ffe mu busiramu Allah yatugamba nti waggulu w'omumanyi wabeerayo omumanyi asinga naye munnange ekyewuunyisa ayinza okuba tasibattayi naye ng'ate akusinga okutegeera so n'olwekyo buli muntu tumuwulirize nga tumuwa ekitiibwa kyazigwanidde ate akkiriza n'oba olina byoyogedde nga biyiseemu bwe bakuwabula togamba nti oyo ampabula atya bagamba n'omuntu akola ki akkubira ki eŋŋoma n'okola ki eŋŋoma n'ozina so njagadde akantu ako nkatereeza akasembayo kukakasa abantu nakujukisa bannayuganda nti wali aowninga struggle yaffe ffenna bannayuganda so buli munnayuganda wooli rise up ku bikuluma baako kyoyogera ku bikuluma holdinga omukulembezewo accountable kyekisingako obukulu abantu abaagala okwekweka mu bibiina simanya kyanvumye abaagala okwekweka mu kibiina simanya kibiina kyakoze bakiti struggle esukkakaawo bw'obanga oli ku mulamu omutuufu time eno gy'olaba ewa ansi ezisinga ffe bangi tusanze okulwanyisibwa n'okusekeetererwa buli muntu waali akifuna mu ngeri yonna bw'akolera naye with the time amazima geeyerula gokka nolwekyo tolwanagana n'amazima bw'oba oli w'amazima lwaki okaayana nnyo okwogera toyogera bingi bw'oba oli w'amazima teweewozaako yogera ebintu byo nga bitono biri systematic tewetaaga genda ku incitinga public yonna kulowooza nti gwe mutuufu kubanga public ejja kwesengejjeza emanye ekituufu nolwekyo njagadde mbalekera awo ku bigambo ebyo mbeere nga nklosinga live yange mwebale nnyo mwebale ddala
Shamim Malende mubaka wa Kampala mubaka wa Parliament wa National Unity Platform olide ensonga zinyonyodde bulungi azitemye temekamukamu n'otegeera nti obuyinza Nup bulina obujjayo omukulu Bweyasabye Kubwa nsamba Kubwa Kaminsona n'ekyo baleme kwefuula bagezi nnyo kwagala kuleetawo olujeregerero ayina agamba mu buyinza tebulina kiba kitegeeza akolera nakyemalira aba agenda kwekubaana ne bali banayite munkwatako mundeke ngenda kubakolera kubera abadde abakolera so omuntu yenna nga aliwo okubala bannayuganda ekifo ajja kukivaamu kubanga bakama be bamugobyeyo naye yenna eyeeremezaayo ku mpaka kiba kitegeeza akolera General Museveni. Bweyasabye Kubwa okolera ani? Owekitiibwa okolera ani? General Museveni okolera bannayuganda. Bannayuganda bagambye vaayo ko gwe sijja kuvaayo kale kolera General Museveni tukwagaliza ebisima mu lugendo lw'okolera General Museveni. Omubaka Shamim Malende naye nga owulidde Parliament erina kugendera ku mateeka ga kibiina kibagamba nti tetukyamwetaaga Parliament nakubindinga n'ekibiina kikigambye ne ga mukulu genda era tukisulya Parliament erina ga mukulu Bweyasabye Mpuuga nti sebo genda ekibiina kyagobe kyalese zaakalayire era atandika okuba commissioner. Mbagala nnyo mwenna abaliko mwebali kubaako Mukama Katonda gwe nsaba bankuumire tujja kuba tuddamu tugambe ebigambo bw'anaabakkiriza adunda lugaba namugereka batayi mweraba.